okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo gwe muntu ku nsi eyandajjanya okusanga kye nasaba omutonzi yakimpa netereera yo sweet juice wa mango kekanyirira kampisa enjoy your clean kamuli ku mmeeza amazima nzo njagaza ennyumba bana enkwaniriza nnyo ku Delta TV ogamba otya bannange webale nnyo okubeera nti essaawa zino oli mu kulaba Delta TV programu yaffe ey'okwanjula n'embaga ng'era gikutuusako bampita Sharita era nga sinakubeera nga nkutwala wala nnyo nkugamba nti munnange Sunday wedde twasobola okubeera nga tukutuusako emikolo gyaffe nga gyakwanjula egyo ebiri twasakala wali erirunguja ne tulaba omukyala mulungi alina otumu otulungi bamuyita Helen Nanjuga ng'agenda n'omwami we Alan Godfrey omwami we Godfrey Ntale bannange omukyala bwe baali bamuleeta okula bwe yajjanga n'abakyala banne olaba omukolo gwawe bwe gwanya omukyala yakolebako saluni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic ate bwe twavaayo ne tukutwala ewamuva Bulaaya omukyala oyo gwe bayita Zayi Kyeyo ne Betty ng'agenda n'omwami we Dani Kabenge mwami Dani Kabenge wamulaba yayimba ennyimba za ngume zonna ennyimba z'omugenzi yaziyimba ng'omugenzi kyenkana naye ge nafunyeko nti omwami oyo Dani Kabenge muwandiisi nnyo wa nnyimba era mwami mu 7th day ayimbira mu kwaya gye bayita Golden Gate Choir kwegamba abatendeka okuyimba lwekyo teweewuunya okubeera nti yayimba nnyo bw'atyo olwo oluyimba ye yaluwandiika awandiikidde abayimbi bangi nnyo mwami Dani Kabenge ne mukyala we Zayi mwebale kubeera nga mwaleeta omukolo ku Delta TV baneesenga oyo mumutulabire nga yakoona omuziki kale n'olwaliro era tulina emikolo gyaffe ebiri era nga tulina embaga ne tubeera n'okwanjula gyonna mikolo gya mulembe anti emikolo egy'omulembe ogisanga ku Delta TV tukole abagole abatuwagira mwebale nnyo mwebalire ddala era nga nyongera okugamba nti ladies and gentlemen allow me to introduce to you ekizigo ekikyasinza okunyiriza abakyala era nga Senga Kulanama official sponsor waffe wamu ne City Bridals naye nga Senga Kulanama you welcome to Delta TV program y'okwanjula n'embaga alina ebizigo ebyakulanama habo jelly enanga ebizigo ebyo gwe mukwano tebakunaza kyogero wabuuka bintu nti olususulo olulabika bubi omwana wo baby oyagala bere n'olususulo olabika bulungi naawe omukulu osobola obyesiga ebizigo byakulanama habo jelly byesiige Senga Kulanama tukutumidde nnyo yonna gy'oli webale kujja kukwanjula n'embaga nobeera nga osponsoringa program eno nobeera ng'olaga abantu ekizigo ekyakulanama habo jelly genda okigule era ng'osobola okisanga ne ku Sharita's Hair Clinic weekiri nnyo ne branches endala eza Senga Kulanama okitegeera mukwano kakati no ladies and gentlemen City Bridals oyo ye waffe wa munda era mwe abamuwagira wano ku Delta TV mwebale nnyo weebalire ddala omukyalo oyo alina ebiteeteeyi bwe biti nga kino bw'okiraba nga nange bw'okiraba nkoze figa naye bwe kijja okukola figa ng'ogenda ku Kamukamu Plaza edduuka namba GF34 obuuze edduuka ku Kamukamu Plaza le bayita City Bridals alina gowns opangisayo gawuni emu n'ofunirako maize dresses za bwerere City Bridals webale nnyo weebalire ddala of course saluni enkolako enviiri oyagala obuviiri obuli simple nga buno bwange oyagala makeup oyagala enjala oyagala okubeera ng'olabika bulungi jangu ku Sharita's Hair Clinic tuli ku Nasa bw'otuuka ku Nasa buuza ekizimbe walinga eddwaliro lya City Council tusomesa abaana baagala okuyiga enviiri abazadde abakyala muneesige n'abaana bamwe bajja kubeera nga bayiga enviiri ne makeup n'ebikwatagana n'okusiba enviiri n'okusiba abagole Sharita's Hair Clinic tubaaniriza era tubaagala nnyo kansampulingi be tulina mu mukolo gwaffe wano leero nkwatulidde munange ngonze emikono gyange nkuwanikidde bebi ntwala nalina bivaako ebyokugaza ng'oli yannumya ng'era eby'omukwano sigalidde kubinyumya era nga mukwano kugamba nti tugenda kubeera nga tutambula mpolampola ffenna tugende wali eri ekiboga si wali eri wabula omuganda yalugera nti egindiwala nga teri gyoyagala Ssaalongo Pawulo Mugerwa
yesterday n'agenda gye bazaala Nalongo we era nga tewabadde kumpi era omukyala we wamanya okubeera nga yasitudde bonna buli gwogenda okulabawo okubeera nga yasitudde Delta TV okubeera nga yasitudde Charitas Hair Clinic nemukolako mwenna omukyala oyo n'omwami we bantu bamaanyi nnyo era nga tugenda kubeera nga tugenda Kiboga tumanyiyo nga Kiboga naye nga kati Kiboga baamwawula nga we twagenze we wali mu district y'e Kyankwanzi ekyalo Ntwetwe mu maka ga muzeeyi Abdu Sozi Haji Abdu Sozi era nga munange mukyala we muwala we oyo mukyala omulungi ennyo eyayeruka alinga omuzungu Hamida Sozi Nalongo ye yagambye nti no daddy sigenda kuswaza bwatyo n'aleetera bazadde be omwami bannaye bwe yabadde ayingira mu kidala yajjidde mu Prado ng'anyumye ng'ayambadde gomesi ez'omulembe buli gomesi genda kubulira sente zaayo si yabadde akolebwako Charitas Hair Clinic bannange si ye mulungi bannaye n'afuluma n'akona omuziki obwedda beebongako ne Saalongo nga balaba omukolo ogutambudde bulungi Saalongo yabawadde ebiramu era omanyi ba Saalongo babamanyi bwedda we tuli nga tumukyusa enviiri omukolo gwabwe gwabadde mu ssente abantu babadde basanyufu leka nkulaga ekyabadde ekyankwanzi toba ku Delta TV tukole naye katuli mu kugenda bukomero tunatuzaayo miles abiri okutuuka ekibuga tugenda tutambule Uganda ngole w'ekibuga bannange omuganda yalugera nti egindi walanga teri gweyagala love esitudde omusajja okuva e Kampala paka Kiboga omanyi mailo ze twakavuga bannaye basajja balina laavu naye maama Hamida bakwagala nga tutuuse Charitas Hair Clinic yabadde yakedde dda kubeera ng'ekola ku mugole era nga bw'omulaba kati wafaanana nga tannabakolebwako tujja kumulaba ati bw'anaafaanana amaze okukolebwako saloni kyasinze okukola ku bagole kana akayimba kakunyumire switi kakunyumire tujja kulaba switi kamonde kumisinga ntandise okusanuka wabweru bali mu kufumba buli kika kya mmere eŋŋanda nga mwe muli amatooke ago tegalina kubulako naddala amanyige n'empombo tezirina kubulako kubanga omukolo gubeera gwa buwangwa ate ng'omuko bamuwa luwombo nga lulimu nkoko namba teekateeka y'omukolo guno yabadde ennungi nti bakitegedde nti abantu b'okukyalo bajja kuba bangi bwe batyo nga bako tebannatuuka abantu b'okukyalo babasizaamu n'ekitiibwa ate bwe basoose okugabula teekateeka eno nagyagadde decoration bakoze red ne yellow ne bagattako langi endala teyabadde mubi nga ne makkati bataddewo awantu aw'enjawulo omugole omukyala wajja okubeera ng'afukamira ng'azze okubuuza ku bako kana akayimba kakunyumire switi kakunyumire yo cake omukyala n'agamba ayagala nnyo ebyobuwangwa naddala okufumba ensonga lwaki yakoze emmere enyige nga yeetooloddwa empombo ng'akakasa Saalongo kyagenda munyi y'empombo omu n'emmere emboobezi abalala n'abalamba abalambuzi bannononera matanzi bawangazi abako batuuse ng'olukuba lufuuyirira era bwe batyo baatwalibbwa butereevu mu nnyumba omukolo gw'okuzaala ne gugenda mu maaso kulira omwana waffe ndida amutwale okugamulira bangesonga ensonga kimo yankula n'endibatuusaako kakati abo bonna bwaba akuze asookera kwerusiwa noerusitwerusisiri kubanga akuze bonna bamutwala mubana abaliwo bw'obanzikiriza nsobola okulabako obuzi kubanga omuntu alugedde emisana ate nakuma ntya ekigambo ntitomutwe wangi bataata bamama ne basenga abalala bali wano ne bajjajja ono ye mwami waffe
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imwana mulenzi mugerwa Paul Salongo. Eranga mugera Salongo Paulo mutabani wa kitaffe Sali Joseph Maria oyono yagenda okulonda embogo kubanga babalonde tosanga bakomyewo. Eranga muzukulu wa Lwanga. Eranga muzukulu wa Jaffe Lwanga. Muzukulu wa Marumba. Muzukulu wa Mayindo. Tuba mu lujja lwa Mugema e Busiro. Olunyiriri lwa Jjumba e Bunjako. Tuyina emituba, tuyina amasiga, naye akasoli akajja ffe Mugema, tweddira nkima akabbiro byenda. Ego bavuga negamba nti ya senyenku twokya ennyama, senyenku twokya ennyama, Mugema affe omulala ddeko. Wano emaka ag'omugenzi Salongo Abdu Sosi. Weewaawo. Nkugamba tweddira njovu ffenno nga mukwano gwammwe yayonga ku mabeere amalungi ag'abazzukulu ba Nsamba Rwanda. Abaganda tugamba omusi omuzadde tegufa. Mukadde wa Mwoyo Mungu bwe yamujjula ate twateekawo oyo mwana tuzaala muzaale naye bwe yamala okuyingira mu musika okulaba nti atuula era byonna bwe biba bigenze bulungi ffenna tuli bataata bammwe ng'oyo bano bonna baani bamaama ono olwaleero yakulidde emikolo egiri wano ekigoma egaali leeta omutwalo wekka wakyamani wabataata taata ndeesa omutwalo guno yansaba ompe muwala wammwe nsaba mbeere naye okufa bwe twitwawukanya asitule omutwala ogukwate asitule omutwalo taata kkiriza omutwalo ogukwate era taata mukuluwo ng'omwana oyo omukutta mu ngalo yogera ekigambo ekyaffe ekyennyumba eno kibe nga kyekyo wayenga lwaye mukono gw'omukisa wewa era okuva olwaleero mu nnyumba eno tokyali muko oli mwana. Abadde bali mu kulya bweru era nga bwe tudda munda senga w'ensonga yabaddewo nnyo okufa okulaba nti mukolo omwami oluwombo olulamba olw'enkoko ennamba lwe bamufumbidde alulya n'alumalabwa. Embaga y'ekitiibwa Amina nga mugagga sanyu buli w'otunula abantu basanyufu asaana atendwe kye twali twangaliza embazzi mulabe awuwa bw'akitukoledde. Taata nze oyo gwe wuyo muzzukulu wa Nsamba muzzukulu wa Bembwa taata nze Mulindwa. Bw'oba gwe Mulindwa mukulu omwana wange ali mbyuma akupeere muziki abaana bange abeekalamba mbutambula bajje bakulamba oyingiye mukulu. Okubuuza kwatandise era twatandise n'abawala bano abadde bambadde ng'abakola mu nnyonyi bakoze emirimu ebiri omuli ogw'okugema wamu n'okukomawo okuwa taata ripooti ku kye basanze mu bako.
awangale nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka n'enkumbi ku bbega. Ssaabasajja taagala kufuga baavu, olwekyo buli muntu agaggawala Ssaabasajja gw'ayagala. N'olwokubanga nammwe muli wano ng'ate wano nze abaavu, kale nammwe mutuule. Abanga omukulu agambye ezamugula muzimenye. Kale bamusawo. Mungu yakola abavubuka. Amakubono gatumenye moroga zimenyekanago. Abavubuka ab'okuluyiro nga bali buloba. Bayisewo kati bagenze buziga. Baluvubuka gwetunuulira maama. Kakana bakulabye kakana. Ko gwawo kati obawa. Sikubawa mbagabira bugabizi. Kale. Alengera nga bigabaloza nze nabiguze. Kwa ani abiguze? Nagaga investor Trump salo kujali. Basebo ne banyabo kale bakoddomi iradde basebo iradde nyobako iradde banyabo kulikama ku tujidde mu moto katete kabadde mu binya owange owaye amata ameru masas my baby wani oyo gumuraba atambula she my baby tinkwenda gamba for my baby why sini mweli soko chiwaka kita baby non-stop wani let's go your body take it up with your kumanya your wine your body you're so dangerous make you my jamuri abeshi basura wulira mitwalo etaano kyeki ekyo bakiyita kizike basi ate omuntu etaano buli gwe batawadde tositukawo ate buli gwowa musitulewo jajja muwaka ntwaddeyo ageze n'awulira lyo tompona naye jajja abimanyi no jajja olowooza kale jajja muzze yaterere bumpeyireku anaawoza ekiri munda wata
Eradde basebo. Eradde nnyo bakulu. Mukulike engendo. Ekyamazima tuzitumenye nga tuyina okujjayo agasajja aganyiriranga mmwe. Weewa. Kimpadde amaanyi. N'ensigo gyezifuna. Badde mmanyi muli banafuna. Omunafuna amatama yola okujja n'okuzimba. Eradde banyabo. Musula mutya banyabo. Mukulike engendo bannange. Wotoli serious nywa nze sebaka nyabo